Ebirooto ebiraga nti ebiro byo bituuse. Bw'olaba ekimu ku bino ebirooto wammanga bingenda okwogerako olunaku olwaleero, manya nti mukwano gwange Mukama bakulaga nti ebiro byo bituuse. Congratulations, your time has come. Kyoto nambemu osobola okuloota color green. Oloota color green obanga oloota ebitaala bikutadde, obadde mu jaamu n'otanga ebitaala bikutadde, otambula nti mukwano gwange Mukama bakulaga nti ebiro byo bituuse. Kiki olina okubanga okola mu biro byo nga bituuse? Kusigala nga weenywereza ku Mukama. Abamu obadde ononya Mukama, obadde mu kusaba n'okusiiba n'ofuna ebirooto nga bino n'oddawo n'otuula n'ogamba wangudde. Kituufu munsi y'omwoyo oba owangudde, naye obanga tonnaba kukirabako mu buliwo, sigalawo ng'onoonya Katonda. Ate ne obanga mukwano gwange mbuli okirabise, kinywereze mu Mukama, toterebuka. Abamu onoonya nnyo Mukama omala okukwatako kyokutte n'olirakisinga. Wadde omunoonya lwa bufumbo omala obuyingiramu n'odda mu tulo. Wadde omunoonya lwa breakthrough okufuna mulimu omala ogufuna n'odda mu questinga. Manya nti sitaani akyaliyo. Ate sitaani ajja kubba kutana kuzikiriza ebyo Katonda byakoze. Ne Bayibuli egamba yajja ffe tube n'obulamu. Kati obanga olina w'olabidde obulamu mukwano gwange, tovaawo awo, sigalawo. Bw'otyo bw'ogenda okubanga ofuna omukisa okubanga weeyongera. Otanga ebitaala bikutadde, namba emu manya nti mukwano gwange ebiro byo bikoze ki? Bituuse. Namba 2, osobola okuloota ng'olaba okungudde. Ekyoto kino kyasosietingwa n'omukisa n'obugagga, naye kisobola okulaga nti ebiro byo bikoze ki? Bituuse. Kubanga omuntu akungula abeera mu biro bye, ng'ebiro by'amakungula bituuse. Ebiseera bituuse olabe ku mukisa, olabe ku ekyo Katonda kyakola mu bulamu bwo, ky'obadde osabira. Ng'otanga okungudde, kiba kiraga mukwano gwange mukisa myereere nti ebiro bituuse. Ebiro bisobola okukiikira essente zo, ebiro bisobola okukiikira obuweereza, ebiro bisobola okukiikira ky'obadde osabira. Mukama Katonda nga kyakola ki? Kyakupointingako. Eva tebisonga ku ssente zokka. Lwakuba nti mukwano gwange omukisa gwonna guba gujja, guwalula n'ebirala ne bigujjirako. Guwalula n'ebirala ne bikola ki? Ne bijjira ku mukisa ogwo. So otanga okungudde, manya nti mukwano gwange Mukama bakulaga nti ebiro byo bituuse, as long as by'okungudde biri mu mbeera nnungi ddala. Kyoto ekirala ky'osobola okuloota, bw'oloota ng'olaba okoze ka test n'okayita. Obadde okola test n'olaba ng'olina oyingidde n'okola test ebibuuzo, ne marks n'oziraba bulungi nnyo, ne marks zenfunye ze zino. Sigamba nti nno olose okola ebigezo n'ozuukuka nedda. Ng'okoze ebigezo ne results n'ozifunira mu bigezo ebyo, mukwano gwange Mukama bakulaga nti ebiro bikoze ki? Bituuse naddala nga results nnungi nnyo ddala. Weziba results mbi, ebyo birala. Njagenda video gye nakola eraga okuloota ebigezo. Kitegeeza ki? Bino ebirala na details byonna ojja kuba ng'obiyiga. Lekamu okuloota nkola ebigezo kitegeeza ki? Brother Steven ojja kutegeera makulu kyo. Nabagamba niyita brother lwakuba ndi muganda wammwe, ndi musajja mulokole. Sigendako mu seminaariyo bane disclaimer. Seminaariyo muganda agendako mu seminaariyo siyendangayo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Byemmanyi byeshalinga nammwe. Mukama byeŋŋanyiza okutegeera byeshalinga nammwe. Mukama yeebazibwe. Obulokozi tebuzimbiddwa kugenda mu seminaariyo bannange. Obulokozi buzimbiddwa ku kye bayita revelation, okubikkulibwa. Bikkulibwa ku ki? Ku Yesu. Obulokozi buzimbiddwa ku kubikkulibwa. Sijja kugendayo nnyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So bw'oloota nga okoze ka test n'okayita ne marks n'oziraba nga nnungi, nga za waggulu nnyo, ati mukwano gwange nga bw'obirabye bw'otyo bw'ogenda okubanga oyitawo. Kyoto ekirala osobola okuloota nga bakuguliddewo enzigi. Bw'oloota nga bakuguliddewo enzigi, mumanya mukwano gwange enzigi ezo bakuguliddewo kiba kiraga nti mukwano gwange owangudde. Enzigi enzigale tolina gy'olaga mu nzigi nzigale. Abamu olwo tebirooto ng'olaba enzigi enzigale tolina w'oyita, manya nti mukwano gwange oba otaayiziddwa. Naye bw'oloota nga bakuguliddewo enzigi, manya nti mukwano gwange ebiro byo bituuse, enzigi zeggudde. Mulokole mwana wa Katonda, kola ki? Yitawo, tambula, genda magenda go. Ekitabo ky'Okubikula essula 3:8, Yesu yalina ekkanisa gye yagamba nti abaguliddewo oluggi tewali agenda kubanga aluggala. Yesu asobola okugula oluggi n'alukwata bw'ati. Buli muntu n'abanga akola ki? Ng'ayitawo buyisi. Ekkanisa namba yagigula oluggi n'agamba aluguddewo ate alukutte tewali akola ki? Agenda kuluggala. Era Bayibuli emugirako nti waggulawo tewaba akola ki? Aggalawo. Mukama yeebazibwe. Kati bw'olota nga bakuguliddewo enzigi, nti mukwano gwange ebiro bituuse. Eno ekkanisa yali yeekuumidde mu kigambo kya Katonda. Yesu yali agamba in fact tebaali na baamaanyi nnyo, baali banafu, naye nga bakutte ekigambo kya Katonda n'abagamba baguliddewo enzigi. Omuntu yenna atasobola kukola ki? Kuggala. Kabi sitaani nga tasobola kuziggala. So bw'olota nga bakuguliddewo enzigi,
nti mukwano gwange Mukama yabakuguddewo enzigi ezo. Just kasaba nga buli kimu kyonna kirungi, tewali agoba, tewali iki, otambula majestically nti mukwano gwange ebiro bye bikoze iki bituuse. Abamu olota ekyoto kijja okugenda okuddako ndoza kyaba kyakuna kyakutaano oba kyabanga kyakutaano okulota essaawa kyandibadde na namba emu. Okulota essaawa, bw'olota essaawa ebala budde emala budde era ebala budde eraga nti ebiro bikoze iki bituuse. Manya essaawa ya kino, manya essaawa ya kino, essaawa ya kusaba, essaawa ya kola kino. Kati bw'olota mukwano nga bakuwadde essaawa nga zirabika bulungi, tezinadda migi yonna, zibala bulungi, abamu mulota bakuwadde essaawa 2 nti mukwano gwe Mukama akulaga nti waliwo ebiro bikoze iki bituuse, esobola kuba nga double blessing. Okay, ndaba bakuwadde essaawa, ebiro byo bikoze iki bituuse. Todda mu kusumagira mu biro byo nga bituuse, yimirira mu maanyi, sigala ng'onoonya Mukama, sigala ng'osaba paka ng'obutudde, ate era bw'obutula tova mu kubeerawo gwani kwa Mukama. So bw'olota nga bakuwadde essaawa, kabonero kalungi akalaga nti ebiro bikoze iki bituuse. Abamu otula ku ssaawa mu nnyumba olaba ng'essaawa zituuse. Nakola video ekwatagana ku ssaawa, osobola ginoonya kulota essaawa kitegeeza ki Bypass TV, ojja kuba ng'ofuna amakulu g'ekirooto ekyo, naye nga ekirooto kye kisaawa kirina n'amakulu mangi. Nezi njogera nga bakuwadde essaawa nga zirabika bulungi, ssaawa mpya, kizira nti ebiro bikoze iki bituuse. Sometimes osobola kulota nga obudde buyise, ekyo kirala. Ayagala omanyi bikwatagana ku ssaawa, noonya video eyo ojja kuba nga ogiraba. Oba nga oli wano ng'ondaba, subscribing akona kade, olimu kumisinga video zaffe ziteekayo almost buli kaseera. Kijja kukuyamba nnyo njola video nnyingi ezikwatagana ku bubaka, ezikwatagana ku birooto ne byonna bye tuyigiriza wano. Ogenda kubeera free equipped ng'omwana wa Katonda. Eno channel buli mwana wa Katonda weerina ogyetaaga kankubuulire. Ebiri kugamba nti nze ndi mulokole wa pastor gundi, nze ndi wa pastor gundi, mwena muli ba Yesu, ate nange binjogera bya Yesu. So weetaaga okumanya ebigenda mu maaso. Bayibuli egamba Mukama yogera naffe mu birooto awamu ne takola kiri tasaayo mutima. Okay, so kati channel ng'eno ekuwa bino ogenda gisanga watewali answer. So olw'ensonga subscribing akona kade, selecting all our videos wirira kudda lizimu kati ng'eno ejja abamu ninaazira mirundi yesatu. So okustickinga mu bwongo bwo bulungi, oleme okwerabira, kikuyambeko n'okuyamba abantu abalala mukwano gwange boweereza nabo. Ekyoto ekirala ky'osobola okulota ekiraga nti mukwano gwange ebiro byo bituuse, kwe kulota namba 8. Nakola ka video akoogera ku numbers mu Bayibuli ne kyezitegeeza, kikulu nnyo okuba ng'otegeera kubanga enamba mu Bayibuli zirina kyezitegeeza. Kati namba 8 ekikira magenda mapya, new beginning. Mulembe gwa Nuuwa baali abantu 8 be baawonawo ne batandika ensi empya. Omwana we yazaalibwanga Katonda yagamba mu ndagaano enkadde alina okusaka musayizingibwa oba alina okukomolebwa ku lunaku olw'omunaana. At the end of 7 days the new day, eraga ntuyingidde ebiro ebipya oba wiiki empya, olunaku olw'omunaana lutandika wiiki. Ne Mukama waffe Yesu yazuukira ku lunaku olwo lwennyini representinga nti endagaano empya ekoze ki etandise, nga tuzuukidde, tuzaaliddwa buki bujja. Namba 8 nagyogerako mu video gye nakola ekwatagana ku numbers, ninjogerako details n'ebisingako kwawo. So okunoonya kulota numbers kitegeeza ki, nayogera ku number 1, ninjogera ku number 2, ninjogera ku number 3, ninjogera ku number 4, ninjogera ku 7, ninjogera ku 8, 40 mu video etya, mu video emu. So okunoonya video n'ogiraba, enamba zonna zirina kyezitegeeza, zirina okubikulwa kwazo. Okay, kulota number 8 etegeeza new beginning, magenda maki, magenda mapya, ebikadde byonna bikoze ki biweddewo. Bayibuli egamba nti omuntu begatta ne Yesu, omuntu in fact omuntu wabeera mu Yesu, Bayibuli begamba afuka kitonde kijja, ebikadde byonna nga bikoze ki nga biweddewo. Bayibuli egamba eventually everything is new. So obeera mu Yesu byonna biba biki bipya. So kulota number 8 ebiro byo bikoze ki bituuse. Kyoto ekirala ky'osobola okulota kutanga ozadde omwana. Video nagikola ekwatagana ku kuzaala omwana, so ginoonya kutanga ozadde omwana kitegeeza ki Bypass TV, ojja kuba ng'osiga bikwatagana ku birooto ebyo details. Otanga ozadde omwana, omwana alabika bulungi, talina buzibu na oli byana bimuzaala. Nakyogerako mu video ekwatagana ku kikyani tekitegeereka kiri awo, manya mukwano w'ejjomyo mibi Mukama gy'aba akulaga, ate ebyana ebyo biba bibi nnyo. Oba olina abaana bamubuliwo bajja kufuna endwadde ng'olota ebyana ebyo by'omwoyo ebyo. Ebyo ebyana bitategeereka. Naye ng'ozadde omwana wo ng'alabika bulungi, nti mukwano gwange waliwo ekiba kizaaliddwa mu gwe Mukama ky'aba akulaga ky'oli kuba ng'ozaala. Sigamba nti ng'olota olina olubuto, olina olubuto abatona bakutuuka kuzaala, Mukama bakulaga nti ebiro tebinnaba but we expect. Naye gw'alota ng'ozadde era ng'omwana alabika bulungi, talina buzibu bwonna, nti mukwano gwe Mukama akulaga nti ebiro bituuse, baako ky'ozaala.
olina okuba serious mukadde ako todda mu kubanga okola ki onafa bunafi. Nekyo tekyenje okusembyayo okulota nga olaba ojja kusayo celebrating mulota oli ku party nga toyambadde bubi oyambadde bulungi party nnungi si tuli ako music ones byaba misiri biki kabali kimu kigenda bulungi owulira emirembe celebration gyolaba kujaguza okukolimu abamu olota oyimba okolotya nti mukwano gwange Mukama akulaga nti ebiro bituuse obenga ojaguza obenga celebratinga obenga olaba bulungi bwa Katonda. Buli muntu yenna ogenda kubanga ojaguza azilonga zotambula ne Katonda waffe. Katonda waffe mulungi nnyo asanyusa mu bantu bonna tasosola mwana wa muntu yenna gwe omwekwata otambula namu naye ogenda kubanga okola ki celebratinga. Now ebyo bino biri njogedde biraga nti biro bituuse biraga nti Mukama Katonda akugulidde mu nsi y'omwoyo naye bw'otafaayo bw'otawulira ddoboozi lya Katonda bw'otambula gwe nga bw'oyagala n'olowooza nti no just because Mukama yogedde so kijja kubeera nedda sibe kigenda okubeera. Azilonga zotambula ne Katonda ogenda kufuna ebibi bw'omuvaako n'otambula mu kkubo lya sitaani omuli emitego n'oleka akakuba akafuna n'otambula ekikubo ekigazi kirimu emitego kirimu ebizibu bingi komekera mugeera gikiriitinga bw'otambula mu kakubo akafunda kalimu omukisa ogenda kubanga okola ki ogukwatako. Obanga oli mpya bannange nabagambye subscribinga abamunda bambagambye temuna subscribinga kona kadi selectinga all olina kubanga omisinga ekibeera wano. Teka videos nyingi nnyo mu mwezi almost buli kaseera teka videos kubanga ebiro tetulina Bible tugamba etya nti no tuyiga okuba ennaku zaffe kubanga the days are what the days are very very evil nti ebiro bibi nnyo bino so tukola butawiro okulaba nga tubayigiriza ebintu bingi okaseera Katonda nnyini ddala osobola obeera fully equipped walina buli kimu kyonna omwana Katonda. Weekola aka video akaddako kano kabadde kakwata ku birooto ebiraga mukwano gwange ebiro byo bituuse. Olaka video akalaga nakoze akalaga obugagga akalaga nti no omukisa gwa Katonda akalaga nti no gina kubanga ogagga wala ka video ako kona wano waggulu gina kubanga okola ki okalaba kokoni kawo otakona kutika gina play kona kawo waggulu gina ko okalaba ngono bere bulungi anyway waliwo number comment section enamba eyo namba yange comment esokera ddala mu comment jagiraba esembye for one enamba eyo bwogiraba beza message ku WhatsApp ebagata mu WhatsApp group tubenga tuweerereza wamu Mukama Katonda waffe ojja kuyiga okuweereza Katonda ojja kulaba tukola nga chosen generation tukola bingi sikola videos zino zokka tubasija babulizi banjiri tukola zi crusades nga chosen fengaffe tukola zi crusades tula do to do tuna bingi byetukola jabo birabiryo mu group jafuna mukisa okuweereza mu naffe atne Mukama jja kubanga ku mukisa ngotikani kubugaga mu group atali bubi yadde nyenje kona no group ka video he kugambye tekakuyitako abiko mbere bulungi mwera.